His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Father, yonna gy'oli njagala kwebaza. Weebale kukkiriza n'oyingira ebyobufuzi bya Uganda. Kuba ekyamazima kiri nti senga tewayingira byabufuzi bya Uganda. Senga nearly ebitundu 9 ku buli 10 bya Uganda bikyayina katambala ku mutwe. Tukkirize tugaane. Bana abasajja baali bamaneginze successfully okutusiba kakokolo ku maaso. Gemu ya Museveni engeri gy'abaddukanyamu ebyobufuzi ngolese divide and rule, ngolese okozesa sente, ngolese okozesa eryanyi n'okuteeka entiisa mu bantu, ngolese politics wa gaslighting, ngolese politics wa deflection, n'ebirala byonna by'osobola okwongerezaako. Ayina ekintu kye yali yateekawo ng'ate kyali success gyali, nga kye kimu ku bintu ebibadde bisinze omukolera bbanga lyonna. Ng'okujja kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kwokka kwe kusse gemu gy'abadde azimbidde emyaka emikadde. Gemu gye njogerako yeeriwa nti Museveni kye yali yakola ffe kye tutaategeera. Mu nkola ya pseudo democracy yali yeeterawo opposition n'amuvuganya. Mu opposition n'amuvuganya n'agiteekako opposition n'agivuganya, nga zino oppositions bbiri n'aziteekako ne ba individuals abanaavuganya opposition zino ze yeeterawo. Mu bufunze ng'akozesa bano bonna okusiba akawero ku bwongo bwa Munnayuganda, balowose Munnayuganda nti bambi bali naye mukozi yemu. It's until the rise of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bano bonna benjogeddeko ne batandika okwexposinga bokka na bokka mpola omu ku omu. Ebibiina bino byonna byenjogeddeko bye yali yeetondera otandise okubiraba nga bivaayo misana nga byatula enkolagana gye bibadde nabyo ne Museveni. It's until the rise of this man. Amazima gali nti tulina omu ku bantu abakyasinza okubeera very smart mu game ya politics, naye nga abasinga ku mmwe simanyi oba mukinotisi. Gwayagala okakasa byenjogera, kola flashback ku ngeri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'abadde abiitinga challenges zonna na buli nkonyogo Museveni gy'amukanyugidde mu maaso. Wojja okutegeera nti the guy is so smart mu ngeri gy'azannyamu politics. Kati gemu ebaddewo ekibbanga lyonna nti yatuteerawo abantu nga babadde muffe naye nga balinga vampires. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe gubadde omusana oguba mulisizaako skini zaabwe zaba vampire ne zivaayo entuufu buli Munnayuganda n'azitegeera. Tofaayo ka video kagenda okugwera ogenda kuba otegedde kye njogerako. Ne lwaki neebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nkugambye okujja kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tekuyambyeko just ku exposinga ebibiina byokka bibadde bikolagana ne Museveni, wabula kukoze kyamaanyi okweexposinga ba politicians bonna ababadde in bed ne Museveni. Wabula si kyekikulu era si kyekinuusi kya video eno. Ekinuusi kya video eno kyekino, Museveni akola statement n'agamba nti by 2021 wagenda kuba tewali kibiina kya opposition kimuvuganya. Yali amaze okukakasa nti bino ebisigadde wadde bibye yali amaze obiteekamu ssente ngasse ekifaananyi kyabyo mu public, era ssente waziraba eza FDC ne DP, ng'akakasizza n'okukakasa nti ne mu NUP wadde teyagula executive ayina ssente gye yazisindikamu ezigenda omuyambako okukola omulimu ogw'okuyuzaamu ekibiina kya National Unity Platform. Kanyambeko Museveni mulage waawe ya miscalculating. Ebibiina bino byonna byenjogeddeko byali byazimba amaanyi gaabyo nga byagazimbira ku babaka FDC ne DP n'abasigadde amaanyi gaabwe amangi baali bagateeka ku babaka, focus yaabwe yali ku babaka. Ensobi Museveni gy'akola ku kibiina kya National Unity Platform kulowooza nti amaanyi ga National Unity Platform gaali ku babaka, akasente akayisa ebbali akayisa ku head leader of the opposition Mathias Mpuuga, ng'alowooza nti NUP bwekeera enkya negoba Mathias Mpuuga agenda fundikira ng'agenze n'ababaka abamu aba National Unity Platform. Kyakubiri nga ne bwe mubeera temwogedde temupanishinze Mathias Mpuuga, ekifaananyi kyammwe mu bantu Museveni agenda kuba amaze okukitta nga bwe yatta ekifaananyi ky'ebibiina ebirala byonna bye yali yeetonderawo. Njagala nkulage Museveni we ya miscalculating. Yeerabira ekintu kimu nti amaanyi ga National Unity Platform tegabangako mu babaka.
amaanyi ga National Unity Platform banga lyonna gabadde the people power. Awo Museveni w'ogwira ne gurupu yonna gye wali wateekawo okulwanyisa National Unity Platform etya. Amazima gali nti akatega ate Museveni ke yatega okusula National Unity Platform. National Unity Platform ate ekozesezza akatego ke kamu okuloba n'okuvuba buli muntu abadde akolagana ne Museveni undercover. Oyo gwe bayita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tosobola kumwa outsmartinga okujjako ng'oli smart ku level y'emu naye. Museveni awo atabalira yalowooza nti National Unity Platform ejjudde ba underbat oba amakamalirize ka video kano bwe nti njagala kukakasa ekintu kimu nti omutego Museveni gwe yakasuka guyuzeemu bagusula ekibiina kya National Unity Platform. National Unity Platform ekozesezza omutego gwe gumu okukwata n'okuvuba buli mubaka waayo abadde mu nkolagana ey'emirembe ne gavumenti gye twagala okujja mu bukulembeze. Kyakubiri, side ne yaffe ya people power ya revolution ate naye ekozesezza omutego gwe gumu Museveni gwe yaleeta okusuula ekibiina kya National Unity Platform okuvuba n'okukwatirako buli mubaka abadde mu nkolagana ennungi ne Museveni, wabula nga babadde batambula balaga nti nabo bali ku ludda olwa revolution. Babadde nga bakikola batya. These niggas agreed to oppose Museveni at the expense of Ugandans. Nti bo bakola enzikiriziganya ne Museveni nti ffe tugenda kulumba mu kamera naye bwe tuva mu kamera tetukuyinaako buzibu. Ye agreement ye babadde nayo mu bufunze. NUP emalirize ewangudde in the end ate nga ne revolution ewangudde. Wabula sigwe mulamwa gwa video oba wenjagala ekome. Njagala kakasa muna Uganda ebigambo bino nga nkutunuulidde bwe nti buli mubaka gw'olabawo Uganda naddala ali ku ludda oluvuganya gavumenti asobola okubeera replaced. Bonna basobola okubeera replaced. Omuntu yekka gw'otasobola kufuna maaki ye nga ne bwe nkugamba nkuwadde omwezi mulamba onoonye maaki esobola okumudira mu bigere alyogwa ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oyo talina maaki as of now. Actually Katonda nga ye mubeezi wange for the next 20 years from now talina maaki. Kitutte emyaka aga ku 20 okufuna omuntu asangula Dr. Kizza Besigye ku map. Kyatwala emyaka 2. As of now kino nkyogera authoritatively. Abasigadde mwenna muli well important naye si nnyo, so temwewa nnyo importance. You simply in the middle. Si mmwe kinyusi. Omuntu gwe tugenda okukuuma, gwe tugenda okuprotectinga at all costs ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, kubanga as of now ali irreplaceable. Taina match e Uganda awo. Toina muntu yenna gw'osobola kuleeta n'ayambala engatto ze ne zimutuuka. So the rest of you